Essula ey'okubiri. Olunaku olwokusatu ne waba embaga ey'obugole mu Kaana eky'e Ggaliraaya, ne nnyina Yesu yaliwo. Yesu ne bamuyita n'abayigirizwa be ku mbaga. Naye omwenge bwe gwaggwaawo, nnyina Yesu n'amugamba nti, tebalina nvinnyo. Yesu n'amugamba nti, omukyala, onvunaana ki? Ekiseera kyange tekinnaba kutuuka. Nnyina n'agamba abaweereza nti, ky'anaabagamba kyonna kye mukola. Waaliwo amasuwa ag'amayinja 6 agaateekebwawo olw'empisa ey'okutukuza kw'Abayudaaya, buli limu nga livaamu ensuwa nga 2 oba 3. Yesu n'abagamba nti, amasuwa mugajjuze amazzi. Ne bagajjuza okutuusa ku migo. N'abagamba nti, musene kaakano mutwalire omugabuzi w'embaga. Ne bamutwalira. Awo omugabuzi w'embaga bwe yalega ku mazzi agafuuse envinnyo, n'atamanya gy'evudde. Naye abaweereza abaasena amazzi baamanya. Omugabuzi w'embaga n'ayita awasizza omugole n'amugamba nti, buli muntu asooka kussaawo nvinnyo nnungi, naye abantu bwe bakkuta n'alyoka assaawo embi, naye ggwe oteresa ennungi okutuusa kaakano. Kano ke kabonero Yesu ke yasookerako okukola mu Kaana eky'e Ggaliraaya, n'alabisa ekitiibwa kye, abayigirizwa be ne bamukkiriza. Awo oluvannyuma lw'ekyo n'aserengeta e Kaperunawumu, ye ne nnyina ne baganda be n'abayigirizwa be, ne bamalayo ennaku 9. Okuyitako okw'Abayudaaya kwali kunaatera okutuuka, Yesu n'ayambuka e Yerusaalemi. N'asanga mu yeekaalu abatunda ente n'endiga n'amayiba, n'abawaanyisa effeeza nga batudde. N'afuula emiguwa olukoba, n'abagoba bonna mu yeekaalu n'endiga n'ente, n'ayiwa effeeza ez'abawaanyisa effeeza, n'avuunika embaawo zaabwe. N'agamba abaali batunda amayiba nti, muggyeewo ebintu bino, muleme kufuula nnyumba ya Kitange nnyumba ya buguzi. Abayigirizwa be ne bajjukira nga kyawandiikibwa nti, obuggya bw'ennyumba yo bulindya. Awo Abayudaaya ne baddamu ne bamugamba nti, kabonero ki k'otwolesa akakukoza bino? Yesu n'addamu n'abagamba nti, mumenye yeekaalu eno, nange ndigizimbira ennaku 3. Awo Abayudaaya ne boogera nti, yeekaalu eno yazimbirwa emyaka 46, naawe oligizimbira ennaku 3? Naye yayogera ku yeekaalu ya mubiri gwe. Awo bwe yazuukizibwa mu bafu, abayigirizwa be ne bajjukira nti yayogera ekyo. Ne bakkiriza ebyawandiikibwa n'ekigambo Yesu ky'ayogera. Awo bwe yali mu Yerusaalemi ku kuyitako ku mbaga, bangi ne bakkiriza erinnya lye bwe baalaba obubonero bwe yakola. Naye Yesu n'atabeeyabizaamu, kubanga yategeera bonna, era teyeetaaga muntu yenna okutegeeza eby'abantu, kubanga ye yennyini yategeera ebyali mu bantu.